TMO Online Television, its associates and affiliates may not be liable for views expressed on this show. Viewer discretion advised. Dr. Chris Balyomunsi ategeezezza nti Minisitule y'ebyobulamu ereese ebbago ly'etteeka erikkiriza omuntu okutonera omulala ekitundu kye eky'omunda okuli omutima, ensigo, ebibumba n'ebirala. Ebbago oba ekiragiro kye tugenda kukola ng'eggwanga ekikkiriza abantu okuweerezayo organs okusobola kuziweerezayo. Mu bbago lino abasawo balina obuyinza okuggya ebitundu bino mu muntu singa abeera akakasiddwa nti afudde. Naye omutima tosobola kuguweerezayo ng'oli mulamu. Omutima tugukozesa muntu bw'aba afudde, kye tuyita nti obwongo bw'oba bufudde naye emisaayi bukyatambula n'olaba nti obutasobola kukomyawo obulamu osobola kuguggyamu. Wagenda kuteekebwawo n'akakiiko ke batuumye Organ Transplant Council nga kagenda kusunsula amalwaliro agagenda okuyamba ku mulago okukola okulongoosa kuno. Organ Transplant Council akajja kuba kalabirira enkola eno ya transplantinga. Tujja kuba noonyamu amalwaliro g'emulago n'amalala. Kyokka Dr. Balyomunsi agamba nti kijja kubeera kimenya mateeka singa omuntu yenna asangibwa nga yeenyigidde mu kutunda ebitundu bye by'omubiri bino oba okubitembeeya era obuvunaanyizibwa bugenda kuweebwa gavumenti yokka. We are making it illegal for people to deal in the business or trade of human organs, issues and cells. Buswavu bwa kika ky'obwo. Mpulira. Ne bukeera enkyanze Jakana Nadduli. Obwavu bwe bumpitiriddeko tteeka balinteereddewo nsobola okuggyamu kidini emu n'engitunda. Gavumenti ekusizaako omukono kibeere kya lwatu mu bizinensi zonna n'okuteeka kwa gavumenti ya His Excellency President yatunudde nga mu byangu ng'okwanguyiza omuntu okuva mu mbeera y'obwavu kuteerawo bbiiru eyo. Naye mbuuza nti mu byonna mu bizinensi zonna gavumenti zeerabye ennyangu kuva mu 86 up to 2021 okwanguyiza ku muntu okuva mu bwavu kumuteerawo bageri asobola okwetundako ebibye. Museveni alinamu omukono gw'emabega gwayagala okutaasa mukoddomi we etteeka libe nga liri open mu kubanga batambuza ensonga ezo. Nti tubaddeko ne incidents buli program ye tubadde twogerako lwe twakuba Lwaboogo ne tukuba ne Muhoozi okuba nti abo tebalina kibasobola mu kwagala kusulwa kwa ggwanga lino. Buli message gye baateekangako ku Lwaboogo bagamba nti abadde atambuza ebintu by'obulamu bw'omuntu oba organs eziri mu muntu. Balyomunsi najja Balyomunsi obusawo obutegeerako kyenkana ki? Dokita Mulambo oyo naye musawo musawo w'abantu musawo w'abantu nga si nsolo oyo teyabutegeera. Kaakati tubuuza Balyomunsi Dokita Mulamba ng'ate wa surgeon dokita nti ebintu bino muba mubiteekako nga n'amateeka mugayisa. Waliyo humanity gye mutunuuliddemu kwagala okuttira abantu bw'oŋŋamba nti ensonga gwe kuleetera abantu bano okuba nti bafune obujjanjabi sente empitirivu okkeera enkyogende wa India. Esente ziri mmeka ezifiirwa ku magye zitalina mugaso? Amagye gatwala sente mmeka? Mpitirivu. Naye bw'oba ozitunudde ng'ozibaliridde amagye tegalina mugaso ate ng'omuntu gagakuuma talina bulamu. Ssaabasajja Kabaka Daudi Chwa yabuuza ebibuuzo bino nti consent eneebanga yaani okukakasa obujulizi obwo nti eyabadde afa yawaddeyo obuyinza bwe mwe tugenda okwawulira nti gavumenti yammwe mmwe ng'Abangereza teyagala kutwala bintu bya muddugavu oyo. Ekyo kimu. Ekyokubiri tuteekewo baki abagenda okutunuulira mu ddwaliro abagenda okutunuulira omulwadde ono nga bafamire banaabanga basatu okuteekako kw'omukono bakadde bateekwanga kubaawo 2 ne muganda we bamuwala we. Nfuna bulungi? Nkufuna. Ne bayisa etteeka erigamba litya nti tekiibenga kya buwaze. Nkiddamu tekiibenga kya buwaze. It was not compulsory oba mandatory okkeera enkya eggooti oba okkeera enkya eddwaliro oba okkeera enkya gavumenti eya Buganda gye yali ayogerako okusalirawo omuntu mu bulamu bwe ku ekyo kyaba tayagadde oluvannyuma lwe. Okumusalirawo mu kiseera kye eky'oluvannyuma mutereevu kye yali tayagala ng'akyetegeerera. Teri buyinza buweereddwa gavana na malwaliro go
yadde amalwaliro agagwa mu jurisdiction yange y'obwakabaka bw'e Buganda omuntu ng'afudde okumugyamu ebyendaaye nga teyakiraama